kubanga newunya nnyo omuntu ngamba Suuna ayagala bakazi abakulu nga nange ndi musajja mukulu kati njagale gamba nange nno ndi mukulu kuba ndi above 18 kati njagale baana bato njagale ba teenagers njagale bwana butenetuuka nina kwagala bakazi bakulu bannange nze ndi musajja mukulu saalongo omulamba ngamba nti ndi mwana muto ndi musajja mukulu bana ladies and gentlemen nze ndi musajja mukulu ddala era njagalira ddala bakazi bakulu ate nze njagala bakazi balina ssente nga bwe mukinteka kubanga sisuubira nti bwe tuba tukubye olukuŋŋaana olw'abasajja abaagala abakazi abatalina ssente nti wayinza okujjayo n'omweyo sheesala bebasho so katono nnyo ku myaka egy'etaano music we yali agoyinze down ki ekyali kihappenings ebiseera ebisinga omuntu bw'okyusa waliwo embeera ezikyuka bw'obanga obulamu bwo bukyuse ensonga eyo yali evudde ku ddiini nga nkyusiza eddiini nezija associatinga n'abantu ate abata associatinga na talent yange kati ng'omukyala gwe nalina ebintu bya talent yange tabigendako nnyo atamanyi kubanga olaba omusajja n'asupportingibwa mukazi kati omukyala yali tamanyi nnyo bintu ebyo nga tansupporting nga tabitegeera nenzijamba nga nagwa ate olaba omusajja yenalina ekyo tosobola kinenya muntu omuntu yena bwagwa mu mukwano love is foolish love is blind love is stupid so kubanga oyagala omuntu ate n'ogoberera byakola ki yaganze ni musajja bwe mba njagadde omukazi ntera nnyo okugoberera byayagala so bwe ngwa ku mukazi ng'ate entegira yanjawulo ayinza okundrivinga nanteka ku kyamu naye nebaza Katonda nti nasobola okira Katonda asobola okunzijukiza nga negwe oli muyimbi nakuwa talent get up oddemu okole ki ozuukuke we picking up and I picked myself up ngamba enough is enough kanzire mu ddiini yange ntereze ebintu byange kuba ne bazadde bange baali tebakibayinga oba oli awo bayinza okuba baali bankola emiranga ndiko n'obuzibu obwo naye nadda mu bazadde bange notereza ebintu era nga bikyukamu Si love your jumper baby emala zesagala mulala love your jumper baby emala yes bamutawo Suuna okuva mu White House Music International so mumbeere yatrava akaseera kano nyongera okubeera nga mbabuzaako nembebaza always okubeera nga munfollowinga mu nteekateeka yonna ey'enjawulo gye tubeera tuzze nayo ntunuulira abantu abakabi abaliko mu mbeera ey'okuteekateeka music omulungi n'ebigenderako so olunaku luno ngambye waayino nti kambeere nga nnoonya ku OS Suuna tubeere nga tunyumyamuko emboozi wano ne wali musically then n'ebiki ebitambula mu life ye ahead of concert ye gyategese ku Hotel Spang ennaku z'omwezi 14 February and was uploading just 2 weeks ahead of that show so tugenda tumusupporting ku lunaku lw'abaagalana that's Valentines Day so na shows nyingi nnyo ezitambula side eyo naye nga specifically mweno interview tugenda kuba tutunulira OS Suuna OS ogamba ki blood gye ndi muganda wange ogamba oti eyo gye bali emirimu we bakuweereza eggwanga obulamu butambula butya obulamu omayinza obulamu kasita lunaku lukya nga ndi mulamu nga sina wannuma nebaza Katonda management ndi mulamu ebisigadde emimanyi bijjanga omuntu waoli oli mulamu so wetutuukidde olunaku olwaleero nga OS Suuna asazeewo okubeera nga atuleetera show is it a concert is it okiteeseteese otya webale kumbuuza kibuuzo ekyo eno si concert nga bula concert zino nze oba launch oba kino it's just a night ne bafanizi ba OS Suuna abaagalana naye nga tena abatalina baagalwa bonna mbadde nsaba bajje tubeere kimu ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri ebeera Valentines Day engeri gye nti nina ennyimba z'omukwano wandibadde okiraba nti omuyimbi nga nze sandibadde ng'olunaku ng'oluyitawo nga sikoleddeyo bantu kintu it is just simu ya lunaku olwo ya mukwano ennyimba zenina ezisinga zikwatagana n'omukwano so nasazeewo nkolereyo abantu just ka night kwotospa nenga si concert n'abantu sizokola concert ey'amaanyi era abawagizi baffe nja kuba mbategeeza so omuntu era situla ayinza okwebuuza lwaki twasazeewo ebeere Hotospa Hotospa eyo jagitunuulira nti kafo kali romantic mu mbeera yaako nti tugenda kuteeka tables twagala akafo kegamba akanajjayo feel ennungi eya Valentine kitegere kanajjayo theme yaffe akanajjayo plan yaffe nga bwe twagitegese Hotospa ekya kifo kya bay kifo kirungi nnyo ate nga kiri mu area erina security nti omuntu ne wabazze abamanyi nti ali safe ate nekirala bw'otunuulira Hotospa eyo ojja kiraba nti abayimbi ngaffe okusinza ne music bwe tulina style gye tukuba kyandibadde kirungi okubanga wantu gye wantegese ka show akali simple kosobola okubeera ng'obeera ne bafanizi bo abo boolaba nti standard balina style
So mumbere yo omuntu agenda okujja kutosupa agenda kubasasula sente meka? General banga wetwandika nti olukale bagenda kuba basasula emitwalo 2 okuyingira. Je twataddewo ne VIP ya mitwalo 5 netekawo ne table ya mitwalo 5 just twasazeewo tukikole nga kiri kyalayisi mbwe kityo sobola okubeera nga abantu bajja tukyakale mu bungi. Okasente ako omuntu asuubire ki besides music wo kyekirala kyemuteeseteese? Kakati omanyi omutima oba n'ebirowoozo bwe bituuka mu kifo nga bakiteeseteese bulungi bikkakkana. Ffe kitukoze tuteeseteese bulungi olwosipa tugenda gidecoratinga bulungi nnyo kwegamba nga bw'ojja n'omwagalwawo otuula comfortably no feeling omukwano mu kifo ekyo. Tugenda kutegeka omukwano, tugenda kutegeka feeling ya mukwano nga bw'ojja n'otuula owulira nga love mbutuufu erimbire, love eri in the air. Ku lunaku lwa Valentine tuyina shows nyingi ezigenda okubeera mu kibuga. Ki ekyakumotivate nze n'ogamba nti naawe osobola okutegeka ku lunaku lwe lumu olujjudde ebivu? Olaba manyi bagamba omuganda ga nti abangi we basonga wekyabikira tosobola kuyita ku lunaku ng'olwo nga Valentine's Day normally etera okujja mu nnaku ezitali nnungi nnyo. Naye webanga yaze ku Friday tejjukira Friday mu culture music tukola shows so kati olunaku ng'olwo nga luzze ate ng'oli muyimbi alinawo ku buyimba obuvugavuga tewandibadde ng'osobola olunaku ng'olwo. That's why nasazeewo nange ngende mu lwokaano nembuukira bandi wagoni y'abategesi nange nenyingira mu kigaali tugende. Ate nkimanyi bannayuganda batwagala nnyo era buli omu nkimanyi ategesa ajja kufuna abantu be. Wasembayo ddi okutegeka any show nga Suuna? Nasembayo okutegeka show, in fact mbadde era ntegeka shows naye lwakuba mbadde siyimbira mu town. Manyi mu town muno munyuma nnyo okutegeka mu nnaku kati nga bulaba zino nakati eyo mu byalo tutabaala nti abantu baba tebatulabalaba nnyo. So zino ennaku ezitali nkulu tugenda tubayimbira ate ennaku ezituuka enkulu netudda naye bakuba nti bannayuganda bo bamanyi nti omuyimbi baba tebamulabalaba mu tawuni abatakola naye nga tubenga tukola Uganda nnene nnyo bwe batondabye Kampala nsobola okuba nga ndi ggulu. So nekibanga yasembayo kati nziko mbadde Christmas season yona mbadde tubadde kyegegwa tubadde kyenjojo tubadde kaluguza tubadde eyo mu batooro baganda bafa abatooro nga gyetukolera. So watu wanda bakampala tekiteza nti saakola nkitegera. So Kampala ye mpozi ngo baddoga nti nasembayo ddi okutegeka ekivulu mu Kampala. Waliwo shows waliwo concerts ze nakola naye tezaali nnyo. Walulimbanga nalina baluta malayika n'engonyumye naluteeka mu butuwa naye buli simple. Omanyi sinatuuka kwagala kuteeka kintu ky'amaanyi being nti 5 years back myaka ng'etaano emabega mbadde musically down kati nga kyayagala nyongere abantu nyongere obasitule omukwano guli gwe baali banninako kati nga njagala mbawo ekintu ekiwera njoke nkole concert ey'amaanyi. So concert ey'amaanyi yo sinabagamba nti ngenda gikola ddi oba ddi mukama fena music bwe naba muyimbye ajja kuleeta demand. My music will demand for a concert. If it calls for a concert, I will hold it right away. Okay then. So, katono nnyo ku myaka egy'etaano music we yali agonyize down. Ki ekyali happenings? Ebiseera ebisinga omuntu bw'okyusa waliwo embeera ezikyuka bw'obanga obulamu bwo bukyuse. Ensonga eyo yali evudde ku ddiini nga nkyusiza eddiini nezija associatinga n'abantu ate abata associatinga na talent yange kati ng'omukyala gwe nalina ebintu bya talent yange tabigendako nnyo atamanyi kubanga olaba omusajja n'asupportingibwa mukazi kati omukyala yali tamanyi ebintu ebyo nga tansupporting nga tabitegeera nezijamba nga nagwa ate olaba omusajja yenalina ekyo tosobola kinenya muntu omuntu yena bwagwa mu mukwano. Love is foolish, love is blind, love is stupid. So kubanga oyagala omuntu ate n'ogoberera byakola ki yaganze ni musajja bwe mba njagadde omukazi ntera nnyo okugoberera byayagala. So bwe ngwa ku mukazi ngate integra yanjawula ayinza okundriving nga nanteka ku kyamu naye nebaza Katonda nti nasobola okira Katonda asobola okunzijukiza nga negwe oli muyimbi nakuwa talent. Get up odemo koleki ozukuke we picking up and I picked myself up ngamba enough is enough kanzire mu dini yange tereze ebintu byange kwa nebazadde bange bayite bakibayinga oba oli awo bayinza okuba baali bankola emiranga ndiko n'obuzibu obwo naye nadda mbazadde bange tereze ebintu nga bikyukamu. So apparently lya Abdul Shakur terikyali liryo. No, nze Emmanuel Suuna Emmanuel officially. Bakwasaga nnyo okuteeka nsasage mu bantu ate kugira ki manyi sinyo omuntu wa controversy ate saa nnyo kola mawulire gatali necessary. Ne mu kusilamuka obojjukya bungi saateekawo mawulire era ne mu kukita saateekawo mawulire naye okuba nti ba fans ne media eyagala okumanya ekituufu
tuleme kugamba official statements zifulume muntu baleme kwogera bino allegations na biki sazewo nasalawo media bwentuukirira n'ekimbuza nkyogera yeah. So okukyusa mu ddiini kyali all about mukyala gwe wali ofunye. Of course ekintu kyonna kibako ne inspiration behind. Yes. So wakikola lwa mukyala oba wakikola nakwagala? Nakikola lwa mukyala naye bwe natuuka mu Busiraamu ate eddiini n'ennyumira n'enjagala but nalisobola kubatolinga n'abazadde bange kubanga baali against bafuka ba rivals bange olwa idea ey'okusiramuka nga sinza kubatolinga nabo nakirwanyisa emyaka 5 waliwo olumu nali ku media house emu ndi ku interview oli nakuba essimu n'agamba mu abayimbi muzanyazanya mulowooza eddiini kiddukiro ky'aboonoonyi eddiini y'Obusiraamu si kiddukiro ky'aboonoonyi ng'agezaako okulaga obusungu naye nange ne muddamu ne mugamba eddiini si yiyo eddiini ya Katonda naye naawe gwe kenyi you don't even know what tomorrow has in store for you tomanyi nakumanya eddiini gy'olimu yentuufu okitegeera ffe tuli mu ddiini tuli bantu ddiini zajja ne tuziraba twazaalibwa weziri tetumanyi kituufu okitegeera oli mulokole gwe beera mulokole oba ndi waddembe okuva mu bulokole nengenda mu Busiraamu nengenda mu Katuki ndi waddembe ndi entitled ku right eyo gwe tonsalirawo kungamba lwaki wavudde mu ddiini oddeeri okujjako omuzadde wange yanzaala yasobola tokola ki negwe omuntu wa bulijjo tosobola kunga lwaki wave nno ddeeri omuntu omusajja aba n'ensonga lwaki akola kyakola yeah. From the experience eyo gye wayitamu kikyasobola okuhappeninga ng'ofunye omukyala enene religion endala n'oddamu n'okyusa? Nze nzikiriza mu kintu kimu ku nsi kuno nti anything can happen. Nsobola okukera ku makya nga ndi birala so naba kankuwa ekyokulabirako nti abantu katugambe omusajja omugagga gw'omanyi gwe mu mutwe gwo tisuubira nti yaloota nakera kumanya nti mu nnaku z'omwezi wezi ndikeera nga ndi billionaire wabula okola because surprises zijja in life. Life is full of surprises so nze mmanyi olwaleero luli bwe lutya nkyalo wetu anything and so okuddamu n'ensiramuka so okuddamu so okubeera omulokole buli kimu kisoboka muganda wange kisinzira mbeera ki ekupushinze ku nsonga yeah. We tutunulira abayimbi be tulina Abasiraamu abasinga bali bakwa acceptinze side eno mu Busiraamu era ne music twalaba ennyimba ezisinga projects ezatambula ezigatta Abasiraamu nga OS Moli abayimbi abo bo ba feelinga batya ku mbeera eno ngoma zaate n'oddayo side eri Basiraamu abaali Basiraamu bannange kyenazuula abayimbi Abasiraamu abamanyikiddwa they are not staunch Muslims siga nti oba bali nti bakakuuse kubanga nina n'olimba lwe nakolako balita al-Muslim akhul Muslim omusiraamu muganda wa musiraamu naye be nayitayita mu bayimbi abamu mulimu abayimbi bwamanya g'omanyide dda nti gundi nabayitamu bajje bayimbe mu luyimba batono aba respondinga kitegeeza omuntu atasobola ku respondinga ku kintu ng'ekyo kitegeeza eddiini abatagifaako batono abamu negayira nabegayirira abamu nemba kima gye bali nenzija nembateeka mu luyimba mu video biki naye abasinga ate aba big names baagaana okujja mu luyimba so kindaga nti abayimbi abasinga eddiini zaabwe tebazisoosowaza yeah. So mu mbeera eno wano we tuli kati musical okola bulungi nnyo after nga relationship eriyo gituddewo apparently oli mu relationship ndala yeah, mu bufunze music sijja kwewana nti I'm doing well musically abula nebaza Katonda nti I'm relevant wendi abantu bandaba abantu banzikirizamu gye nnyimba shows ennyimba ze nninawo bazaagala naye nga nsaba Mukama Katonda ansusseko ku level eno anyongere ku level eddako mbeere w'amaanyi okusinga wano naye nga sijja kugaa nti neewulira nti ndiwe nnina okubeera era nsaba abawagizi bongere okumpagira nyongere okufuuka w'amaanyi ennyo nga bwe mpulira bwe nandyegombye okuba of course ze kisookera ddala typically and originally ndi musajja mulangira ebyaddala atalimu etuume bwetuumi omusajja omulangira alina ateeka okuba nga besides him waliwo omuzaana omukyala waali naye nze nganze omuntu si disclosing nnyo bintu bya family yange nyuma nnyo nga biri eyo biri sato wansi eyo nenga waali omukyala n'abaana mbayina kuba ndi musajja mukulu yeah. Lwakuba abantu abamu very supportive lwakuba abantu abamu bayina ekintu kye banteekako nakyo ndo badde oyinza okyerabira kimbuza kankyogereko balowooza
oba bantekako ekitoga muze njagala abakazi abakulu kyobadde sinza kyerabira kubanga kinsanyusa tere kintu kinsanyusa ng'ekyo kubanga tulaga mu support wano kubanga neewunya nnyo omuntu nga Suuna ayagala abakazi abakulu nga nange ndi musajja mukulu kati njagale gamba nange nno ndi mukulu kuba ndi above 18 kati njagale baana bato njagale ba teenagers njagale bwana buteneetuuka nina kwagala abakazi bakulu bannange nze ndi musajja mukulu saalonga omulamba ongamba nti ndi mwana muto ndi musajja mukulu bana ladies and gentlemen nze ndi musajja mukulu ddala era njagalira ddala abakazi bakulu ate nze njagala abakazi balina ssente nga bwe mukinteekako kubanga sisuubira nti bwe tuba tukubye olukuŋŋaana olw'abasajja abaagala abakazi abatalina ssente nti wayinza okujjayo n'omweyo sheesala teba sho gwe ngumusira ennaku zino ne tukola sho ne tulanga tuga nti africana sheriyo ne tugamba nti sheriyo twagala mujje abakazi asajja abataagala abakazi balina ssente mwekka eyo sho tesobola kujjamu muntu n'omu teri muntu ataagala mukazi alina ssente omufaananyi alina ssente alina advantages bwe ziti ekisogera ddala abaamanyi bwe yazikola abasinga mulimu abazifuna nga za chance nze omukazi gwe nina amanyi okukola ssente mugezi abaamanyi ozikuuma kuba azirina abaamanyi oziyiiya kati bwe bw'oŋŋamba nti kati nze nalinako omukazi atalina ssente mu mbeera gye nkunyumiriza nengenda down okitegeera kati saawa zino nafuna omukazi alina ku ssente kati nze omukazi wabaasa okumpa $2,000,000 nga mbadde nina 10 nga kyeneetaaga kya $3,000,000 buzibu ki obukirimu awo abazungu we batulekera bo tebalieku ebyo omukazi aleetayo n'omusajja n'aleetayo ne mukulaakulana sikirabamu buzibu bonna ate nze ndi musajja mulangira nazzi kuno ng'abalangira balabirire abazaana nga be babakolerera kitegeera so ladies and gentlemen mweberere mu bannayuganda muzuukuke muve mu stone age eri omukazi alina okukola kati lwaki bambala empale zaali z'abasajja kitegeera blood nazzi kuno kanyumidde okukolera omuzaana alina okukolera omulangira ekyo kikulu nnyo so mu mbeera ya relevance yo today tubale nti mulimu financial support ya mukyala yes of course ekyo sisobola kikyewakana I'm supporting a financially waba asobodde ekyokubiri omukyala aliwo okulabirira okukakanya ebirowoozo osobola concentrating okola emirimu era nkubiriza abavubuka mwenna okusinga okudda mu bwenzi kolaba ekifuna omukazi setolinge tamusa emirimu ensi yetakwatagana kuyambagana teri muntu asobola kubeera kazinga neyemalirira muganda wange era waliwo ate nekinewusa bannayuganda omanyi waliwo ebintu ebyo bye tuyisaako amaaso waliyo n'enjogera namba kanji kugambe ojja gimmalirayo ti behind every successful man there is a woman kakati kitegeeza ki ekyo ng'ovudde ku mama yakuzaala ndooza gwe baali bategeeza behind every successful man there is a woman kuba singa teyakuzaala tewandibadde then addako abeera mukazi wo tebakulimba muganda wange kaliako okuwummuza ebirowoozo ne oba onaakola oluyimba olaba ne bw'ova ku shonga ekusaze omukazi oddayo wakana akubiitabiita n'okkakkana ne n'oyiye ekiddako so banaye bannayuganda muwasa abakazi ate mufune abakazi abalina ku ssente omukazi alina ku ssente aba ategeera naye ng'oggyeko mpozi owuwo naye gye tuyiteyo batugamba nti ate bw'omufuna nga alina ku ssente ajooga biki singa otambulira ku bibye andi kaakati nze osooka okunkozesa kyoyagala bw'oba olina ssente kasita oba toŋŋambye genda otta omuntu okitegeera gwe olina ssente nti toŋŋambye okutta muntu nti kola byagala zenga nkutunule kati what is wrong omukazi nga agenda okole togenda nze nimulangira nabye sikola sigenda kuoza bintu sigenda kugira biki sigenda kusosola njala nebo bwe tuba nga tuli mu nti daddy nti wanji fuge modoka yo genda okole boti $2,000,000 gago genda okole boti ne boti what is wrong with that kizibu ki kubanga bamu ate ng'oggyeko ekyo eriyo ffe abamu nga n'emirimu gye tukolera tusosola abakazi njala kitegeera sente ku mmeeza kyobolaba waliyo olugero lugamba nti omuko omwavu ayasanku kulumbe ekitegeera kati abasosola enjala mwina laavu siganye naye zibikola ng'omulangira ze gwe basosola ate akaseera kano tuli ne Suuna omulangira atugezako okuba nga tunyumya mukono ne wali ahead of show ye gyategese ku Autospa emunyonyo ng'ennaku z'omwezi 14 lunaku lw'abaagalana olunaku lutusuubira okulaba ku muzaana akati nga bwe nagambye nti ebintu byange amanyi abayimbi tulinamu ebintu byamalala ebyo byokweragalaga naye buli woteeka famire yo mu limelight noja exposinga wabeerawo advantages ne disadvantages ndaba disadvantages ezisinga obungi
muyimbi gulede obera mu limelight kiba kimala ekyo tekyetaaga ate kukwata ne family era naye ate okola ekintu kyekimu so omuzaana ajja kubaawo naye tagenda kuba ku display nti wakulaga abantu yesewa kubanga baba bazze kulaba nze muyimbi omuzaana tayimba nze nyimba ekyo bagenda kiraba ku lunaku lwe tunaakola embaga mukama bw'ali bayagadde kubanga inshallah teri musajja na mukazi batagala kola mbaga bintu bisoba busobi just nja kumubalaga officially nga kiteekeddwa okuba yesewa so njagala tubeere nga tudduka naye mu mbeera y'emu abayimbi ne politics biina engeri gye bibakuttemu bibakutta akabadi kyenyiza okugamba ayogera ekintu mu kiseera ekikyamu kimulya ayogera ekituufu ne kimukwatirayo ye mu mbeera eno nga Suuna tetunnakulaba nnyo just kyoba omanya bannayuganda balina engeri gye bali nti bakoowu ku nsonga ezimu balina ebintu byabwe bibanyiga ebyabakooyakooya nga bw'okikoonako obusungu bonna babudrawinga gy'oli ne babudriving okugamba bw'okoona ku kintu ekyo bannayuganda kyebakowa bakulabanga ggwe ekyo kyennyini yes kati abayimbi abaddukira mu byobufuzi ne bateeka ebigere byabwe ewali ekintu ekyo abannayuganda ekibanyiiza weekanga nga babanyiigidde naye nsaba bannayuganda nze ng'omulangira Suuna ekintu kimu waliwo ekintu kyetuyita muwogo njogereyo nti omuntu onoonya muwogo ffenna abayimbi tetuli successful mulimu ababadde successful nembamba abagira nga biganya omwana waba asazeho okugenda kunoonya kawogo si yakusibyeko ensonga ekunyiiza kubanga nze Suuna ne bwe sigenda mu NRM ng'NRM yakwongera tufugayo emyaka 10 ejja tufuga ne bwe sigenda wa FDC wa People Power nga Bobi Wine ajja kufuga ajja kufuga tekitegeeza mu Suuna nze ngenda okuyimba Bobi Wine oluyimba afuge gwe munnayuganda gwe genda omuwa akalulu tekitegeeza nti nze bwe nyimbira Museveni oluyimba nze mugambye sebo beera dictator togambwako era genda ofuge Uganda emyaka gyonna nze omuntu omu sisobola ku influencinga Museveni kutufuga paka last anti mu influencingira mbana abagoberera onyigira bwereere abagoberera obo batutte kwaba batugoberera tekuli gosobola kutuma mutoyi nomuga agenda olye obubi n'abulya bamanye ekituufu ffe batwagalanga bayimbi mbadde nsaba bannayuganda mujje olukongolo ku bayimbi mbadde nsaba bannayuganda mu bulungi ebibanyiiza mu bitunuuliza ababanyiiza ffe abayimbi tuyimbira muntu atuwadde ssente kuba gwe mulimu gwaffe tuba tugenze kukola ki kweyiya gwe mpita ku pate ewuwo olabe bwe sijja kuyimba oba otimbyeyo Red People Power oba otimbyeyo Yellow nze nja kujja nyimbe gwe kasonga nti obukadde wange bonna bwolina nti bwolina nja kujja nyimbe kati maaso okujja nenyimba ku mukolo gwo lwaki tondeka nengenda nenyimbe walanga nawe waliwo ssente kitegera nsaba bannayuganda mu bulungi abayimbi tubategere tuli mu kweyiya industry Uganda mbi kitegeera oli baba asazeewo nti ngalaba biganye tutegeka shows ne mugano oluuso kujja tuwagira nenze mujje mumpagire ku otosipa baganda bange sina mutawaana mujje mumpagire tewali buzibu bwonna ebimanyiiza sinze mbi creatinga basaba mujje mumpagire ng'omulangira atalina buzibu so ebyobufuzi n'okuyimba abayimbi abamu ndabanga abakikozesa ng'obuddukiro nga waaka aweddewo abala kubanga eyo already bw'ogendayo oba ne bakuba obucupa aba ne bakola ki amawuli gakuwandikako naye tebagenda kukuba bucupa forever just fulumya music kuba music yajja okutaasa tolinda cupa ekirala politics abayimbi bagenzeeyo nga banoonyayo ki tebakulima nti abagenze mu NRM abayimbi nti bagenzeeyo mbu mutima baagala waliwo ne bempulya baagala kuvaayo kiki nga muwogo abuze sente ebintu bya sente mwana ennaku zino bw'oba tolina sente mbutuufu oba olina makulu ki kati omwana waba asaze okweyiya si yaba aleesewo ensasa geye kunyiiza tukitwale mpola mpola naye nga buli omu ku mutima gwamanya ekituufu nekyayagala waliwo akayimba naye kankaleke nja kafulumya mu biseera byako nze ne musajja mulangira olaba nze siinawo enguwa kubanga nze Bobi Wine bw'anampita tukube campaign emisinde anasooka okumpita
anasooka okumpita ku campaign trail engenda okugwa ready bwe mpita nga yesoose nensayininga contract ndi nguyimbira show 50 buli show million 5 nankuba naye mu mbeera gye tulimu ready ebadde teyita yero yeeyita lwakuba ready ebadde teyita yo badde okola bukozi lwakuba ready kibidi yoyo wababbi anti nawe bampita ready kati in case tekuyise ready bwe mpita nga kibidi nga yesoose okumpita yanja genda nkuba ekibidi nza asooka okumpita gwe nkuba people power bwe mpita Suuna jangu tukole wanu laavu tunaalaba wanu laavu nga yesoose okumpita mu kitiibwa kyange ng'omulangira nja kukuba nja genda nkube yaman sente in case nga bazikuwadde OS okuva mu yellow camp ezirusi nga tebazikusasudde kuyimba naye kuba kigambo gwe ng'omuyimbi oli ready okola lujja njagala nkubulya ensonga emu bannayuganda bakambwe ate byetwogera biri sensitive ebintu ebisinga tugenda bikolera muki mu curtain yaman bakusasudde kuba kikopata andi kakati njagala omanye ensonga emu nti teweecreatingira bulabe ng'okola ki ng'obulaba lwaki weecreatingira balabe ng'obalaba oba engeri gy'osobola okuzanyamu emizannyo gyo n'owangula kikisinga obulungi watali muzannyo kati mu media katolaba ombuuza ekibuuzo ng'ekyo bwe nkiddamu nga bw'okyagala nze obanga ntunze no nga nti kati mumulabe yiyo omusajja yagamba nti agenze agenderawo misinde ffe gye tugwa mumanyiyo bannayuganda gye tugwa mumanyiyo temutangatanga gye tugwa mumanyiyo mwana bwe butyo tunokangamu naye nga tubeere one love tubeere n'ensi erimu emirembe ne bwe tunatiŋŋana ne bwe tunakola kino tunakuba tiya gas one time embeera egenda kukyuka olutambi lwali kuba bwetuludde bwetu kuba nakuyimbira olimba negamba si enkomerero ne maana nkugamba nti tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeerawo olubeerera kaakati ekyo ekiriwo kijja kuvaawo waddewo ekira nakyo kiveewo kubanga n'ekiriwo si kye kyasookawo waliwo ekyasookawo ekyo nekiddawo okitegeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri siye kabaka yasooka mu Buganda ne kati yaliko so kati bannayuganda worry not yaman mubere bakaka mu kintu kirege kyevuge kyokka so mumbere twogere ku shot birenga tudduka yaman ladies and gentlemen amanyi ampita OS omulangira Suuna nebaziza nnyo kubeera ne muganda wange lujja ku UBC right TV yaffe yamanyi nnyo eya munnayuganda mbasaba bannayuganda mubufunze ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogwokubiri tugenda kuba lunaku lw'abaagala Valentines Day mbasaba mujje ku Autospa Munyonyo mumpagire kuyingira $2 general VIP $5 emeza ya $5 mujje muwagire Uganda bwe mutuwagira tetujja kukola ebyo bibanyiza mujje mutuwagire tuberemu ne kasente tujja kufokasinga ku ndongo ate nze kyenkola ndi fokasinga ku ndongo ate munaye nkola kyekira ndi ku ndongo so ladies and gentlemen mbasaba mujje mumpagire mu bulungi ngena bayimbira live music live lukoba CCD live music era band jengenda okukola nayo bagita tracks band already tuli mu rehearsals simaba tunafuna yakadde ne mumpa yakadde ne tufilminga ku rehearsals abantu ne balaba ne bakakasa nti ekintu gena kikuba live so bana Uganda badde nsaba tuyite mu nnaku zino enkulu ezijje za Valentines tunga tuli bakakam atweyagaliza ebivulu bingi abalala mugende mbawagire ne nange mujje mupagire kuba Uganda nnene Autospa genda kujjula n'abalala bafuneko yaman okay then so Suuna yeyembeera nga wetwogeddemuko naye nga tubasuubiza tujja kwongera okubeera nga tufollowinga enteekateeka ze ahead of show ye then era still ne byana bategese as long as ng'akyali mu music industry tujja kubeera nga tubibatuusaako mu budde obutuufu obviously lujja gemanya gange nyongera okubeera nga mbeebaza ddala era mukuume nga mutulaba wetubeera tusinzidde okubeera nga tubaweereza. Love your jumper, baby, Emala. Sesagala mulala. Love your jumper, baby, Emala. Yes, the mamta Suuna okuva mu White House Music International. Then representing her to the fullest. Era ndi wano ngambagamba nti Capital Music, ye platform ya YouTube. Join okubeerako eyakabi. Kubanga ebeerako ffe ba celebrities nga batwogerako ebirungi. Ebeerako ennyimba. Ebeerako amawulire. Gospel na buli kyoyagala. Capital Music, best of the best and better than the rest.